Eno ebbaluwa abamu ku basuubuzi abaakosebwa amataba g'omwaka oguwedde gye bawandiikira abakulu mu kibiina ekibagatta ki Federation of Uganda Traders Association gye bavuddeko nga basaba bawagira okwekalakaasa kwabwe mu mirembe n'okuggala amaduuka gaabwe nga 25 omwezi guno olw'embeera gye bayitamu. Bano bakinoganya nga bwe batuukiridde ofiisi ez'enjawulo ezikwatibwako ensonga yaabwe omuli KCCA eya minisita wa Kampala ne ofiisi ya Ssaabaminisita wabula nga teri kivaayo ku bya ssente z'abasuubizibwa omukulembeze w'eggwanga okubayambako okwebbulula. Pulezidenti w'ekibiina kino John Kabanda naye akakasizza nti abasuubuzi bano embeera mwe bayita ebasusseeko ate nga nabo nga bakulembeze baabwe emikono misibe. Bano bayita mu mbeera enzibu ddala era nga beetaaga okuwulira ku ddoboozi bye nga Ssaabaminisita Pulezidenti bwe yali yatukwasa mu nsonga eno. Amazima amatuufu maama waffe oyo teyatuwa matu. So tuli mu mbeera nzibu kuba tetulina ansa ki gye tugenda kuwa bantu bano y'ensonga lwaki olaba nga naffe emimwa gikyatwesibye kuba tetulina ansa gye tuwa basuubuzi mu bimanye ebya Uganda wano. Bw'ogezaako okukkakkanya mukkakane temukola kino ate nga baga nti oyo yalidde. Kabanda atubulidde nti omukulembeze w'eggwanga azze abalungamya ku ngeri y'okuteekateeka olukalala lwabo abagenda okuganyulwa mu nsimbi ze yasuubiza era nabo ne bakikola kale nga beewuunya lwaki wakyaliwo okusikattira mu nsonga y'okubawa ensimbi zino. Naye nga omulimu gwakolebwa mazima n'obwenkanya buli muntu ali covered, tewaliwo atali covered era tewaliwo lisiti n'emu ndala. Twatuulako n'abakakiiko aka security organs akakola omulimu gwe gumu ogwo n'aba vetting committee n'ennyonnyola ebyayo ne security organs ne zinnyonnyola ebyayo kukakana ffenna nga tuli ku page etya emu era tukakasa bulungi nti list gye twakola ntuufu terimu kkoona lyokka eri ready for payment. Naye naffe tuli mu kwebuuza lwaki abantu bano tebasasulwa kasente kaabwe ng'ate omukulembeze w'eggwanga yakabawa. Nti nabo abasuubuzi abakolera mu dduuka erimu abaalimu okutya nabo babajjako ebibakwatako era ne babateeka ku lukalala luno. Mu kusooka lisiti ezaali zaakolebwa bannaabwe abamu baali tebabeesiga. Kati nga bw'omanyi nti amaduuka gali wansi awo ku Nabugabo naye ng'edduuka limu lirimu abantu 5, abantu 6, abantu 8. Buli muntu twasalawo eyali teyeesiga mulala buli omu ng'aleeta akawunti namba ye, enamba ye y'essimu, shop namba y'emu ne tubagatta mu area y'emu awo ne tugamba ono bamuyita Kabanda John akolera mu D6, ono bamuyita Joseph Kabanda akolera mu D6, ono bamuyita Kambalage Julius akolera mu D6. Kugamba ne tulaba abantu abo nga tukebera kiki baafiirwa na kiki bayinza okufuna ekiriyaddeyaddeko bonna ne bateekebwa mu lisiti. Ensonga y'okukandaaliriza abasuubuzi bano ebadde ku mwanjo mu bubaka bw'abakulembeze b'abasiraamu oba Eid al-Fitr. Naye nga mbasaba nti mwanguye okubaliyirira basobole okuddamu okweddaabulula. Abantu bano abamu akaabwe ke baalina kaagenda n'amataba kati gy'oko mukulwawo okumuwako omuwa oba omuteekako ekizibu. They say before the elections the voices were good, soft. But after the elections, nobody is turning an ear to them. Mr. PSST, this is a serious call for those people who are being affected by the floods. Nebaza nnyo bannaddiini olw'okuvaayo okulaba nga balumirirwa omuntu ow'owansi, omuntu anyigirizibwa, ne bateetiririra ne bavaayo ne boogera ku nsonga ezinyiga omuntu oyo atalina ddoboozi ddene ate lituuka eri abo abakama baffe abanene mu gavumenti abatuweereza. Okumanya ku munaku tekya enkuba efudde embe ensangi zino era yazzemu okuyingirira abasuubuzi bano be bamu wabula okusinziira ku Kabanda tebasobola na kwogera ku buzibu basuubuzi bwe bayitamu mu kiseera kino nga n'obumwaka oguwedde tebunnagonjoolwa. Gamba nti obutiko bukonye ate toyinza kugamba nti bannange mufumbe muwogo mu mbeera efaanana bw'etyo. Abantu tebakyalina wakuddukira nti nekiri ekyali reasonable nti amataba gaagwawo ng'abantu tebamanyi tekinnaba kuvaayo kati ate toyinza kudda mu kudimandinga byakati nti bannange ate ne leero baakoze eki bakoseddwa. Ekirala tusaba gavumenti ffe nga ba stakeholders balina otukonsidalinga bwe baba nga physical planning eyina byekola wano tusobole obbabuulira bwe biba nga kyetaagisa ekizimbe nga Nabukeera Plaza, Kwaliseero n'ebizimbe ebirala ebyetooloddewaawo bwe kiba kyetaagisa kubimenya twangwe mangu nnyo wayite orders ebizimbe bino bimenyebwe tusobole okutaasa obulamu bwaffe. Kyokka agamba basabye abasuubuzi bagire nga beetegula emyaliriro egy'ebizimbe egya wansi ekitawaanyizibwa amazzi nga bwe balinda okufuna ensimbi ez'abasuubuzibwa omukulembeze w'eggwanga ate balabe ekiddako.